Buli lunaku oluyitawo obunkenke mu Uganda bweyongera. Bannayuganda basattira beebuuza tunadda waffe, ani avaayo ayambe Uganda? Amasasi gafuuse amasasi. Okufa mu Uganda kati kyafuuse ng'ekintu ekya bulijjo. Wenjogerera bino, waliwo omulambo ogusangiddwa ku minisitule ey'essiga eddamuzi ng'abantu beebuuza oba ani yaleese omulambo ogwo n'aguteekawo, oba oli bamuttiddewo buttizi, oba ye muntu gwe bawuliddeko ejjo mu katambi driver wa Ssaabalamuzi nga ye mu lugunya olusasula obusente obutono. Kale buli omu abyebuuza naye nga tebigatta. Kyewuunyisa nti ku minisitule wano waliwo cameras ne bakugamba tebalabye muntu asuddewo mulambo ogwo oba tebanategeera mulambo ogwo gutuusewo gutya. Kati buli muntu waali Munnayuganda weesabire, kubanga ekiri mu Uganda kitiisa. Obunkenke bwo bungi mu Uganda nga buli omu akeesa lukya ng'akoko ya mutamiivu. Bwe tutunuulira ku biriwo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tolema kwennyamira, kubanga kati okufa kufuuse okufa. Eno Katonga asalako oluguudo lwesazeemu amazzi gabooze. Bannayuganda beebuuza ki ekigenda mu maaso. Eno abantu battibwa, Bannayuganda bagamba ddala mu Uganda tuli mu lutalo, kati okufa nga kuyitiridde, tebamanyi kiddako. Naye ekireeta bino byonna kitegeeza nti gavumenti ekooye. Ebintu bino ffe tubiraba ng'ebyokusaaga, naye nga nsonga nkulu nnyo, tulina okisimbako omulaka. Buli Munnayuganda osobola okukozesa omutwe gwo n'olowooza nti gavumenti eno bw'ebanga ekooye, bino ebintu esobola okubiteekawo. Okutta abantu esobola okuteekawo nga baagala okuteeka fiya mu Bannayuganda, mutandike okwekengera buli kimu, mutandike okweraliikirira. Bakola ebintu bino nga balina abantu be batya, be baagala okuggyawo, naye nga beebuuza tukikole tutya. Jjukira nti luli ebiseera wali mabega nga tewali butabanguko mu ggwanga. Okuba omuntu amasasi era ensi yonna ewuniikirira n'ebuuza lwaki gundi n'omukubya amasasi. Kati basalawo nti basooke kuteekawo ngeri eno nga tetaliza baminisita, tetaliza bannamagye, tetaliza ani. Kati bwe bafuna chance etuuka gwe baagala ne bakukuba amasasi, tewabaawo awaawaala kuba bagamba kituufu Uganda erimu obutabanguko. Olaba ne gundi baamutta, olaba ne gundi omusirikale yattibwa, olaba ne minisita. Kati n'oyo kirabika agendedde mu kasambattuko ako ak'ebiriwo mu ggwanga. Y'ensonga lwaki kino bakitaddemu amaanyi mangi mu kutta Bannayuganda ab'ekyonoonere. Naye kino ekintu ekikolebwa kikakasa bukakasa nti Mwami Museveni akooye, kati anoonya engeri gy'ava mu bukulembeze tannagiraba. Waliwo enjogera egamba nti awafiira omuzira tewaba nsiitaano. Kati Mwami Museveni kuva dda nga yeyita Ssaabalwanyi, kubanga okujja mu buyinza yakozesa mmundu, yayitira mu nsiko n'ayingira obuyinza. Kati alabira ddala nti Robert Kyagulanyi pressure gye bamutaddeko y'amaanyi. Kituufu naye akalira akawulira, naye tasobola kuba musiru kukwata bukwasi buyinza abuweeyo abagambe nti bannange nkooye. Omuntu yajja n'emmundu ate amale gavaako ng'omusiru. Kyokka ate nga tuukirawo ebiseera bino byalimu takyasobola nsiko, tayinza kudda mu nsiko. Kati kyalina okukola ng'omusajja omugezigezi, alina okukolawo akatiisa, alina okuteeka obutabanguko mu ggwanga atyankalanye embeera. Ye nga ye yeenoonyeza kukuba omusajja wattu wayita awummule ebyobufuzi, naye tagenda kumala gabuwaayo nga musiru. Kuolaba akalulu kano ekisanja kyalimu yakitwala ku kifuba ng'era akulaga nti akyewulira eryanyi. Kati agenda kuyita mu butabanguko buno baseetinge mutabani we gwe baagala okuzaawo, naye amazima amatuufu Bannayuganda bamugaanye. Asala amagezi gonna akola ekisoboka bateekewo obutabanguko buno. Kiki kyenkugambye nti balina abanene be banoonyezaamu okuttira mutabanguko buno. Bakubiremu omuntu amasasi bakugambye nti bye biri mu ggwanga. Singa bamala okuggyawo ezo tageti ze balaba ezigenda okuleetera mu kukoza obuzibu mu kalulu, awo balyoke bakugambe nti owaayi ekitta abantu kiyitiridde mu ggwanga, Museveni takyasobola, amagye gavuddemu gamuwambye. Amagye omuwamba galina kuba gaduumiddwa mutabani wa Museveni, ono Muhoozi eyeeyita Jeno, nze gwe simanyi nti Jeno yagenda okulembera amagye gano gawambe ku musajja ono. Bwe bamala okuwamba, Muhoozi alina kutuula ku buyinza bagambe kati yateekinga over, akakkanye obujagalalo alabe nti bw'okittisa mundu kiggwawo mu Uganda. Awo agenda kuba abamaze, asooka akola ebirungi ebisikiriza ebyawukana ku kitaawe byabadde akola ennaku zino. Bannayuganda bonna ebibadde bibanyisa emitima, alabe nti kati mufuna obwagazi gy'ali. Kasita mala okufuna obwagazi gy'ali,
abo bagenda bakalakata emyaka ng'ebiri ku esatu abagambe katutegesa akalulu akawamu nga naye akeesimbyemu. Buli munnayuganda asooka muyiira obululu nga mugamba nti twali tulowooza omwana ajja kuba mubi nga kitaawe, kumba ate omwana akyusiza bingi kitaawe bye yaliko ayonoonye. Kakati awo alyoka bakalakata ebisanja kitaawe byatukalakase nga mmwe mwesimbidde, naye nga bakimanyi nti tageti abali bagina omutawaanya be balaba politician ab'amaanyi baagala batwalira mbutabanguko buno. Kakati awo ye asooka akole buli kikolobyo kyayagala nga teri amukubye ku nsolobotto. Olaba gwe wadde atugamba nti muhozi tajja tufuga, olaba bagenda okuyita mu lukujjukujju nga te kitaawe yennyini yalumuseetingidde, olaba bagenda okuyita mu lukwe nti awambye kitaawe ate ajja atukalakata emyaka kitaawe gyatukalakase. Teebereza, Museveni atukalakasa emyaka 40 n'okusoba. Kati mutabani we naye bw'anaatukwata mwana, Uganda bagenda gireka batya? Olaba Uganda ya leero kitaawe waagirese mbutuufu ekaabya maziga. Kati bwe bagyongeramu emyaka 4 nga bwe bagikutte kinaaba kitya? So kino kituzibula amaaso bannayuganda tumanye nti kino ekiriwo mu ggwanga si kyakubalaatiramu, si bintu nti bya muzannyo nti abantu beekozeemu bwekozeewo ebugumu okubanga abamagye batabukidde bakama baabwe mbw'oba batabukidde simanya ba minisita baani. Kintu kino kinene nnyo era kye kigenda okuwunzikira kireeta ono omwana mu ntebe naye atukalakata egyatukalakase. Bwe tunaa tetwefuddeeko nga bannayuganda kulwanirira nsi yaffe, ekituufu bagenda tukalakata Uganda tujja kukakkana bagitutuddeko.